Kale emboozi eyo engeri y'abalamazi gye boolekera Namugongo okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kati katudde ate ku y'okuziika Ssaabakristu gwe nkugambyeko okusooka yafiiridde mu kabenje olunaku olw'eggulo bwe yatomeddwa mu mmotoka nga boolekera Namugongo. Mmoloka y'obuyonjo baddegerako okwisa trailer n'esawala abalamazi badde nga 8 bagenda kulamaga naye omu ye afiiriddewo. Okuziika Margaret Nakafeera nga yabadde Ssaabakristu yafiiridde mu kabenje ng'agenda okulamaga ku kigo ky'abajulizi Namugongo mu kiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo kutansa na kitambiro kya mise ekulembeddwa Mbafaaza okuva ku kigo ky'Ebuyinja Butoole ekibadde kitwala omugenzi. Ono y'omu ku balamazi abafiiridde mu kabenje akagudde Kayenje Gombe mu disitulikiti y'e Butambala. Bafaaza bakulembeddwa mbwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Peter Senyondolule, omumyuka we Reverend Father Godfrey Mukiibi nga bayambiddwako Reverend Father Ronald Kakinda ne Reverend Father John Kiyengo okuva mu kigo ky'Ebbanda nga yakulembeddemu okusaba. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Senyondo akirambise ng'omugenzi bwe yeegasa dda ku bajulizi era bamwaniriza dda. Era afiiridde mu kulamaga kinatuyigiriza buli muntu embeera Katonda gye yakuyitiramu kasita ebeera ng'eroosa Katonda ginywereremu. Omukyalo ono ekyakikoze bulungi era olwaleero tuziika omujulizi era n'abajulizi suubira nga bamwaniriza dda. Eno nzukubanga tugambe tuli balamazi ffe batambuze munsi muno tuli bayise ensumba ffe tulinnya nnyo okutuuka gye tulibeera. Omugenzi bamusabidde essaala ez'enjawulo bamalayika bamwanirize wakati mu kukoleza emisubbaawa ekitangala eky'olubeera kimwakire. Ssente w'ekyalo Mpanga n'omuwanika w'ekigo ky'e Kakomo omugenzi gy'abadde Ssaabakristu nabo bamutendereza. Yabadde kiyamaani ow'ekibiina ne bayita Twegembe era yabadde kiyamaani waffe ssako yaffe olwekyo abadde omuntu omwesigwa. Ebitone byonna bye muwulidde bamwogerako ebisinga obungi abikoze mu ffe ab'ekisomesa ky'e Kakomo kubanga yabadde Ssaabakristu waffe. Omugenzi yalese abaana okulina awangalira emitala w'amayanja nga yafiiridde ku gy'obukulu 6. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuza emirembe. Tugenda kuwummulamu katono tukyadda n'agataliiko nfuufu amalala tugasubwa. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Bazitosoka nompa kebanga tonagenda yenyonta esuse kodia abasoga myuse n'enkalama teriwa n'ennyula tonyambe ompeeyo kukema. Ssente zitabudde bakansala ba NUP ne balangira sipiika bagabanya obukadde 28 okuyisa embalirira. Amannya Ssenyonga Herbert